beautiful girls, they think Bayina mutunda sente, ndi mutunda nyashi. Oshagede, you have to have nyashi to get cash. Yo bugi bichi byabaletedde. Beba n'abaana bali mu influencing abaana baffe. Nze omwana wange njagala mulage nti no baby girl oba toyagala musajja kumanyiira kukukunya. Ofuna omukwano gwaddala oguli mu balance funa sente zo. Mumulowooza nze lwaki abamu bampita namukadde. But Ruby, speaking of which, oyina emyaka emeka? 38. Naye olw'okuba industry nagitandika ndi mwana muto bandabye ebbanga ddene kati balowooza ndi namukadde nnyo. N'emyaka 38 sinaweza 40. Naye bagamba nti nze kati bampita namukadde. Naye mulowooza nze nsobola mmala ne wiiki emu nga sirina musajja. Nze abeegobako. Abaana bange abalenzi ngenda bagamba omukazi omwavu totawaana kubanga abamwavu ate ngali ignorant. Kubanga abali ignorant baba batasoma. Omukazi yenna yasoma tagenda leka kitabo kye kifiire bwereere nga takola ayagala kutuulira musajja. Educate your children. Okitegedde kati ono okumayanga oyo muwala bambi mukazi wattu bambi alaka ye amanyi nti nno balina muwa butalina kukola kati omusajja wali mwogere about sex bed how it's going to be are you okay in bed no conversation like what can you do for yourself. Abawala b'ennaku zino bali shallow anti kye nkugamba bali shallow kyobala nti no n'omusajja omugagga ero ojja mufuna alabe ng'olya buli toyina kyoyongerako omanyi kyagenda okukola either agenda kusigaza gobere sex toy ye afuna omukazi alimu ku magezi nti waba ina businesses 5 asobola okumuteeka mu business emu. You're killing yourself health-wise. KFC is not healthy at all. But because you think of money, you gotta eat KFC or Java, every day. No, you're eating the worst. Nze agenze wali waddana nendi ekyennyanja mu kinyeebwa n'ettooke lyange. I'm way more healthy than you. Omusajja oyo mugagga agenda kukulekawo. Atajja anoonye size zange. Kyokka ate ng'emmere yagikufeedi nze olw'okuba okoze amalo buli lunaku. Nze ndya Java yokka. Kyokka muli eyo mugejja. Muli eyo mugejja bamwatandise kukola zi BBL mbu abasajja. Mufunye kansa lw'abasajja olw'okuba temwagala kukola. Oshagedde. Banange wookwatira ssente okole BBL nga tolina wadde akataka mu kyalo ewammwe gye muva. Nandigambye Robin akuwa expensively amanyi omuntu gwadiringa naye wakabi munene yekolera ali independent kumbe achiringide mu business ya Robin. Mwalimbira bamuwe sente ate nolimba nga nawe olina kyakyoyagala okukola. You're planning something for yourself. Naye agenda n'alimba ne mu business ya Robin ndi mu boutique ye simanya ndi mu biki. At the end of the day nagamba bamenga business yange KCCA simanyanga URA bisigadde ebyo webityo ne bamuwa sente zigenda ki mu kucakala lwakubidde. Bali ku Celebrity Track Extra of course tuba tuzendewooza bangi nnyo mubadde mwebuuza nalagawa nga sikyalabika ku channel ya Celebrity Track but of course tubadde n'ebintu bingi nnyo bye tubadde tulowoozaako biki bye tusobola okuteekawo nga byanjawulomu nga bwe mugenda okubanga mubiraba wano right now. Twabasuubiza last time Divorce yalina interview gye yali akolako n'omwami gwe twali naye oba yali anikozi Jacob oli bwamu gwe twali naye eri ekyanja n'abanjulira eno show nga tubagamba egenda kubanga etuuka girls talk nga tulina ekibedi kolo lunaku so olunaku lwaleero lwe tutandise mu butongole nga tubatuusaako the girls talk n'ebintu ebyenjawulo ebituukawo relationship wise n'obulamu obwa bulijjo ebintu bwe bityo abantu beewunza nnyo Robin. Of course, tobimanyi now. So tulina bayambako kutegeera the real life, how everything moves, n'ebintu emulina kubanga mubikwata mu relationships zammwe zifailinga lwaki. Abasajja, bakazi, beeyisa batya, lwaki baba treatinga the way they treat you, oba gwaliko ekikyamu. Okitegedde. So ndakulagenda kubanga njogane Robins ate nga of course gwegenda kubanga tulaba naye ebiseera ebisinga wano kweno show nga tugikola bwe tutyo babiri. Robin, would you take the people? Hello, beautiful viewers. Amanya gange nze Robin Kisti. Mwebale kubeera nga muli wano ku Celebrity Track Extra. Munnange nze omanyi mbeera awo nga njagala nnyo okubeera nga ntambuza ekigambo kyange okitegedde. So and of course right now tuli bantu bakulu so we're trying to inspire the new generation. Abagadde abatuyenyumirizamu bwe tu inspiring.
Netubawa ebigambo kimu ku bibiri naye right now tuze for the girl child. Ostegedde. Ebintu ebyo kyova anagamba zina choosing ngamba divoshi yangamba ani ngamba Robin. Robin alina experience bintu by'omukwano guno bamumenya nnyo. Naye amenye bangi. Ntobye ne love nabo ne batoba nange. That's why I had to choose you the first place. So you have the perfect words for these people. Olowooza, first things first. Are you a lover girl? Oh yes, I'm a big lover girl. Like, you know how crazy all about ninganga nalukalala bichi. Ne bigambo bya love bingonza. Nefuka ngoba kachi. Love ekolera ddala bubi. I can't imagine you in love. Obera soft. Mbera so soft and vulnerable, by the way. The only person who gets to see my vulnerability abera musajja wange. Omuntu asobola kola ki, or how do you as a person notice that now this one loves me? Manya abasajja boogera nnyo. But words without actions really mean nothing. So the way you can differentiate, kubanga of course fena tubadde mu relationships ez'enjawulo. Nti relationship gye nalimu omusajja ayinza okubeera nga yaŋŋambanga ebigambo n'abiŋŋamba naye nga bikoma mu ki mu bikolwa. Then n'ogenda n'ogwa mu gaapu z'oli ng'ebigambo by'ayogera ate bigenderako ne ku ki ne ku actions ze n'okubeera nga alaga care. Maye omusajja akwagala tekiri just nti kugamba I love you. Not just words. Yeah, waliwo love erimu care. Waliwo love erimu. Ate kati we tusaba care balowooza tuli bayaayi. Sente ya sente. Mayimu ekizibu kye mulina abaana abato. Buli twagala sente. Mukulembeza majja. Tovala love ebalemye. Mukulembeza sente ne mukulembeza sente. Tosobola kukulembeza sente ate n'oyagala love at the same time. Love no ne sente bitambula bwe biti. Naye ate kizibu nnyo kiri bwe kiti nti mu Uganda muno bw'olaba demographic y'abasajja abalina ssente n'abalina ensaamusaamu n'abatalina ddala zibalansinga naye mmwe mwesibye ku bali abagagga abali 5 mwenna muli abawala 100 muli ku basajja 5 olw'okuba be balina amagya okitegedde ffe katugende tweri tulonye abalina ku nsaamusaamu batuwe biraavu ne care mwe bimuwantinga naye omanyi lwaki tulina freedom kubanga twekolera sente ezaffe okitegedde so kati waliwo care gyentegeeza mu relationship nga ekigambo kye bayita consideration abamu temukimanyi ekyo nti omusajja akuconsideringa nti before they do anything asooka n'alowooza mukyala wange oba girlfriend wange anaakiraba atya anaafiiringa atya n'atagenda kubala gakola kintu nga talowoozaako bakinaakukosa kitya okitegedde love eyo erimu care etali nti selfish. There's love but some people they have selfish love nga ayagala yeekayeka gwe balaga love naye ate nga it's not reciprocated okitegedde and it's happened so much right now. Reason being abawala mwagala sente zokka omusajja n'akulaga omukwano girls love tell me like let me tell you the truth girls love but we batuukira ne batamagwe ne mulowooza mbubo baagala sente right now kwe kubanga abantu be bandyagadde for love ate bo babalaga birala genda n'obeererawo omuntu nga talina kyalina talina bwali at the end of the day afunyeyo abantu abalala okitegeera so you're going to go for someone who worked already because oyina boobeereddewo nga tebalina ate ne batakuyamba naye tereka nkubuulire olowooza alina ssente yatagenda kukolekawo for other girls better nga totobye naye newejjusa nti naye ate kyoba olina omumanya nti nno ono omusajja omugagga kale sigamba nti nno discourage from of course every woman will want a rich man but a man's pocket oba ssente z'alina mu nsawo should not be such a big determinant on whether you're falling in love with this man or not. Kubanga ebigambo by'omutima oluusi tebikwatagana na nsawo. Okitegedde waliwo omuntu gw'osanga nga si mugagga naye nga ayina ezizo ezimumala ensaamusaamu bw'oba olina ezizo mu nsawo ensaamusaamu I bet you any money tojja tululya nnyo ku ssente ziri mu nsawo ya musajja okitegedde ekizibu kye mulina toyina mutwalo n'ate ovuma omusajja atasobola kuwa mutwalo kasajja kaavu tekasobola nakumpa mutwalo lina mwennyini kukulemera okwetuusaako. In the first place take this whole thing back we are supposed to be given oba nguyinamu oba siguyinaamu
I have to be given to. Kituufu Bible egamba nti no omusajja alina okuwa mukazi we naye ate Bible tegamba nga konti nate mukalubirize nnyo abaana ba Falaawo. Mubakalubiriza nnyo omusajja baba talina ssente talinako bwogerezi. Nedda wate oba otandise omukabiriza that means obeera tomwagala or you just wanted something from ye trend egenda mu maaso right now. Okuweebwa kulina obbeera. Okuweebwako kulina obbeerawo si ekyo si kigoba kubanga buli mukazi is a flower. We are beautiful, we are meant to be picked and given. But then that mentality has made our beautiful girls lazy. Okitegedde, our beautiful girls they think ndi mutunda sente ndi mutunda nyashi. Okitegedde, you have to have nyashi to get cash. Yoyo bugi bichi byabaleetedde beba n'abaana bali mu kuinfluencing abaana baffe. Nze omwana wange njagala mulage nti no baby girl oba toyagala musajja kumanyiira kukukunyakunya ofuna omukwano ogwaddala oguli mu balance funa sente zo. Mumulowooza nze lwaki abamu bampita nnamukadde. But Ruby, speaking of which, olina emyaka emeka? 38 naye olw'okuba industry nagitandika ndi mwana muto bandabye ebbanga ddene kati balowooza ndi nnamukadde nnyo n'emyaka 38 sinaweza 40 naye bagamba nti nze kati bampita nnamukadde naye mulowooza nze nsobola omumala ne wiiki emu nga sirina musajja nze abeegobako because I don't I make my own money, so when I want love, I get it because I'm not trying to look for someone who is per se rich. I'm not looking for someone ajali ezange. Naye abeeremu n'ezize nange mbeeremu n'ezange tugatte omukwano ate gutambule. Obuzibu bwakulina mu America, people are so independent. Yes. Tulina okubeerawo wanene efe Uganda abaana basula mu apartments, takola, anyirira bunyirizi, ekizigo bakigula abasinga beeyerusa bali ku bizigo bya bbeeyi, no empiso n'ebirala ebisigadde. And they're not working. Kati bajja kwagala of course for providers. For providers. Our providers batimpula. Bakyabatimpula nnyo baalavuwe. Abali mesimezi bafuukira akabasa. Ulira bakyabatimpula nnyo, bakyabafuga nnyo, ate kubanga omanyi abasajja bano leka mbabuulire si bakwano baffe. Si bakwano baffe ajja kulaga omukwano right now 2 seconds. The thin line between love and hate nga okitegedde. So you always have to have a backup plan. Yeah, sure. Okitegedde nti you cannot fully rely on a person 100%. I used to rely on my mother. Like I used to be like, if all worst come to worst, kasamba mijari. Because I knew she's the only person I knew I would call no matter what. But guess what? She died. So there's no plan B. Not because she doesn't want to be the plan B. It's because life happened. You might be there nga your whole life ojitadde ku musajja. This man can die, not even okuchawa. We are mortal beings, we die. This man can die. Akuleke nga tolina kyolina. Family je twale ebyobugagga byonna. Abaana bo batwale ku street mufuke basikini. Oba family je tukutwaleka abaana gwe kukanyige wali. N'omanyi ekireeta ebyo kubanga tewe planningira gwe ng'omukazi. Walowooza nti nno bwe wafuna omusajja omugagga nafuna namala ne biggwa. You're too much of a queen to work. Let me tell you, every woman, atende kankubuli abasajja b'ennaku zino era n'abatabani baffe tugenda bayigiriza mwe bawala mmwe. Tebagenda kuddamu kufuna bakazi baavu batalina magezi ku mutwe. Omukazi waba tasobola kuyamba kuzimba business gy'otandise oyo muleke eri. Omukazi waba ye ayagala kubeera ku silenga busilenzi na kuzaala oyo muzze ebbali kubanga manyi ogenda abona. That reminds me of a friend of mine who told me a story. We agenda could date a guy. Yangambe chantamia your guy. Actually, that was the last date they had. We agenda could dating a guy. What can you do? What would you like to do? Mubulamu bwandi yagadde kola chintunga chi. Kasaga yatandika wandi yagadde kola chi. Olowooza future ye yimiridde bata. Oyina chi mu mind. Omuntu akwa sente bwesi zine sawo so azikola mungi. Yagamba guy ayogera nnyo. Ye yogeza ebintu bya business. Tulekudde. Yanganze siddayo kimu bibiri what can you do agenda zimpa nengamba oyo gacha kano kati yayagala kupima bwongo bwange lwaki toyina bwongo osegedde era abaana baffe nze abaana bange abalenzi ngenda bagamba omukazi omwavu
totawaana kubanga abamwava ate ngaali ignorant Robin. kubanga abali ignorant baba batasoma omukazi yenna eyasoma tagenda leka kitabo kye kifiire bwereere nga takola ayagala kutuulira musajja. Educate your children. Okitegedde kati ono okumayanga oyo muwala bambi mukazi wattu bambi alaka ye amanyi nti nno balina muwa butalina kukola kati omusajja mugende wali mwogere about sex bed how it's going to be are you okay in bed no conversation like what can you do for yourself. abawala b'ennaku zino bali shalo anti kye nkugamba bali shalo kyobola nti no n'omusajja omugagga era ojja mufuna alabe ng'olya buli tolina kyoyongerako omanyi kyagenda okukola either agenda kusigaza gobere sex toy ye afune omukazi alimu ku magezi nti waba alina businesses 5 asobola okumuteeka mu business emu n'agirunninga gulowooza lwaki yali amubuuza because any woman you have to have a purpose in this world. You girls mwagala bagagga okitegeera abagagga be mwagala maybe omulowooza okuyamba differently akuwa ebintu by'enjawulo ali mu kubalaabalamu n'omuwala yesi mwagadde wemba mwadde ekintu bwekitya nakisobola g'ogambye gaaya ayogera nnyo business staff okitegeera ali mu kumbuzabuza ebibuuzo maybe tayagala okitegeera so batandika babuuza ebibuuzo ng'ebyo nga bagamba abasajja tebabaagadde anti ekizibu kye balina P3 gye baakomamu sikulimba ebitabo bitono kubanga omuwala okucomplaininga olwoko omusajja akubuuza what do you want to be in life. Yangamba nze guys akuddayo naye lwe lusembi omulaba enabadde ntuddawalinga ngamba bakano tuva wano ddi. She didn't enjoy that date. Just because they're asking her about her future and purpose in life. Kati n'ekirala women think this generational wealth. Mulekerawo answer byasimanya I want a boutique. But abawala abalungi baagala zi boutique. Anti baagala kutuula muli babakwanira omwo abasajja abalala. Kubanga boutique zikyatunda ffe abagula engoye online. Engoye zibatulidde mu maduuka. Just kweteeka wali nti nawe nkola basajja bajja omuyitirako. Sawa mwenda babagaddewo. Sireyingi just. Fengoye tuzigula online sijja balimba tetukyagenda mu zi boutique. Okitegedde naye just it's one of these things nti abawala abannayuganda balina okuzuukuka nti any woman if you don't emancipate yourself from men from your parents you will never have true freedom until you emancipate yourself from anybody who can have power over you. You can never be truly independent as a woman. Era wosalawo nti njagala musajja mugagga ng'omanya nti nno oyina part of your freedom jo giving the up automatically. Ne bw'aba akwagala atya mukwano kasita abanga ya providing nga buli kimu kuba ku pad. Ne bana omusajja aggulira atya pad. Babagulira jukete bakola. And they know these girls they don't work. Ate nekyakambatangazemu. You girls don't work. Bakola enjala Robins category. Toyina njala nezange ensamu. Ate nga I can afford ne munange. You just choose not to. I just it's extravagant for nothing. Oshegedde njagala kugula ttaka enjala zenko ezo zirabo bwe mankoze ezo za mitwalo 18 ezange Robin tokisose ezange tezituuka yeeyo anze ezange zibeera mu 8-10 bwe mba nzikoze ezange nzekolera ewaka ezange nzikola oba nina oba like big event ngenda kukwata muzindaalo kati nina stage event ngenda kukwata omuzindaalo wenzikola neziryoka zitangalira muli naye kati bino ebya bulijjo nga nteekako za 18 nina okugula ettaka nina abaana ab'okusasulirako ku school fees no ngazira mwezi enjala. So these girls what they do babeera mu nnyumba ennungi ne babalabirira ne bakola enjala nga luwanvu luva kuno paka eri okitegeera nga luwanvu nga luva eno paka eri ojjukira Pius Ego wali wakogerako mu your previous interview nga alina enjala n'agamba I feel like a Cardi B. I feel like a Nicki Minaj. At your influence. What are you influencing? Cardi B. Nicki Minaj. Kateze njala. These guys pay for you everything. You look nice. Okuva ku kigere ku mutwe nga sente zoyo guy. Then wajje wakawo in your apartment just asula just paying for na kugamba mba I want something to eat. Those people are never going to make that thing. They can't even make anything for those men. At least impress him. Do something for him at least obera mu nyumba but at least nebyo mu nyumba byosobola kubya fodingo bikola osobola okumulabirira okumufumbira ku mmere basulawo mugambe omanyi ki
Kizito jamu t-shirt njikunyizeeko obeere nga oli wa luxury naye nga tisa obuntu obutonotono osobola bukola inside the house si buli kimu simanya kati tugende tuwozese ate abamu tebalina washing machines bajja kufuna abakazi abayoze engoye ku kyalo ajjayoze waba taliiwo I can't taliiwo you're not going to do anything for that man kati mbu yakufunira muwa just sex ajja genda akulekewo ne apartment yo gy'olimu eya luxury for them they think the offer some girls think the only offer they have is this woman down here okitegedde naye guess what akaddiwa busirimu buyanga girls ne bujja katolaba right now tuli mu kulwanyisa myaka kubanga mwe buyang girls mwajja nga bagamba nti no baba kubiyeke bat okitegedde kati tuli mu kulwanyisa myaka kubanga tugenda tufeedinga nakugambye earlier nti but missing my small body you remember me when I was saving adi mtono kati oli ajja kujja akusange nga yakusanga oli mtono ogeja gambe sikyayagala sagala bantu banene bakuleseewo bagoyinze for someone else ayina that perfect body gyayagala kati goba owedde ate omanyi kye bakola ensobi ze bakola they get with this rich men ne bakola amaalo KFC every day, Javas every day. Emmere egeza. Ati omusajja obeera naye emyezi esatu. Weno tumbira bwoti. Tukulidde munnaku. Bambi amaalo mangi. Wama chobola nti no wambuzizza gwe lwaki bya sente tobifaako nnyo. Nange kulidde mu life ya luxury. Amaalo mangi ya. Abawala abasinga abali mu obwo obulamu. How can you eat KFC every day and you think because the money is you're killing yourself? Banga, it's not your money. But no, even if it's not your money, you're killing yourself health-wise. KFC is not healthy at all. But because you think of money, you gotta eat KFC or Java, every day. No, you're eating the worst. Nzagenze wali wadana nendi ekyenyanja mu kinyeebwa n'ettooke lyange. I am way more healthy than you. Omusajja oyo mugaga agenda kukulekawo. Atajja anoonye size zange kyokka ate ng'emmere yagikufeedinze olw'okuba okoze amalo buli lunaku nze ndya Java yokka kyokka muli eyo mugejja muli eyo mugejja bamwatandise kukola zi BBL mbu lw'abasajja mufunye kansa lw'abasajja olw'okuba temwagala kukola okitegedde banange wookwatira ssente okole BBL nga tolina wadde akataka mu kyalo ewammwe gye muva nandigambye Robin nti abantu maybe tubatunuye nti maybe emirimu gya Uganda jabbula and all that stuff but those people can create something for themselves ate kati ze bwenakomawo TV nezigaana satandika kampany okitegedde olina okubeera nga obwongo bwo at all times bulowooza nze kyobola njagala bagamba generation eno gye tulimu abawala bwe tunaazuukuka ne tuva mu kino ekintu ekyokugamba nti n'omusajja alina okuleeta buli kimu ensi first of all egenda better reason being we will start trusting women leaders more okitegedde even the men once they see nti abakazi tuzze n'amaanyi tulina ssente twekolera they will start also respecting us will start taking up bigger office positions because abo bajja kuba batulaba ng'abantu abalina value mu society. But right now, as women, we're not seen as any valuable people in the society because all we do is want. Twagala kuwa buwi. How are we going to be respected? Omukazi gwengulira padi mu respecting ani. Siyinza ku respecting nga nza gulya ne padi. Nga nekitawo tasobola kuwa mutwalo. Okitegedde? Nekitawo tasobola kugulira padi ne mama tasobola kugulira padi n'osubira nze omwana w'omusajja omulala nze alina okugulira padi yo disrespectful bakazi mwe mweddeko Robin waliwo n'abagezi now you have a company right Chloe has nothing but we are friends right so what I'm going to do is to let my guy come at your company I introduce it as mine. Baina amaduuka bakwano bawe baina ba cosmetics obwenjawulo baina obuntu obu businesses omuntu waso ogenda okutuula na faking a life kati ono guy waba akuwa expensively amanyi omuntu gwadiringa naye wakabi munene yekolera ali independent kumbe achiringide mu business ya Robin mwalimbira bamwe sente ate nolimba nga nawe olina kyakyo yagala okola you're planning something for yourself naye agenda nalimba ne business ya Robin ndi mu boutique yesimanya ndi mu bichi at the end of the day nagamba bamenga business yange KCCA simanya nga URA bisigadde ebyo webityo
ne bamuwa ssente zigenda ki mu kucakala lwakubidde banne simanya muje tugende out emyenge gy'ebbeeyi ku table wakadde. Me I've seen girls that do that. Abaana b'ennaku zo buli wabeeramu ne ssente abuuza munne olinamu akakadde ne bagenda ne batuula mu bbaala just kunyirira kunywa emyenge gy'ebbeeyi ne bafuna ate abalala munnaye ab'ebbeeyi era abagenda Gashumba yabayigiriza. You're not even working. Kati bo balaba Shira Gashumba abeera mu bbaala naye ate ssente tezimuggwaako. Kati they are influenced by people like that. They're influenced by the likes of the Katrinas. They are influenced by the likes of all these girls who show a lavish lifestyle on social media, but they don't know where this lifestyle comes from. You know what I mean? Shira, I know for sure she's a hardworking lady, but some of those girls want to achieve that lifestyle, but they don't have the work ethic. They don't have the work ethic. So, kati abamu bafuuka ba con artist. Abawala b'ennaku zino bafuuka ba con artist. Naye olwo lwonna bannanga, olwo lwonna. Anti era abameeni bamala ne babagwamu. Olumuggwamu nga yagera bw'ati. Atandika nanti okubooza kandabeko koko gundi gikozi wangamba nti biki? Olwo atandise yo okubuuka. Ate oluusi n'emikwano gyammwe egyo mulimba ne mulimba n'atukwesanaga naye ono paka ddi lwakuvaamu. Mukwano gwe nyini akuvaamu. Ate egyo gye mikwano gyammwe egyo egy'abawala gyennyini gye gibabbira ba boyfriend. N'akuvaamu n'akuwayo n'agamba n'omanyi munnaye bizinesi eno si yiye yange. Abadde nga gyasajja n'omuwa ssente ng'alimbirawo naye kati nange nabikooye. Kubanga nez'omuwasiza abakyazikolamu. Ate nga naye mwennyini ndowooza nannyini dduuka tazimuwa. Abawala tafunako tayalaba bwe weegattako agamba naye kaakati onoofikinga paka. It's not even adding up. Abantu ebintu like girls, I don't know. Bottom line bana abawala kitulina obbannyonnyola kiri kintu kimu. First of all, time gy'okozesezza tedda mabega. Okitegedde. So nze waliwo ebintu bingi nnyo bye nejjusa. Well, si bingi nnyo naye but there are certain things bye nejjusa. Nti had I had the mentality I have now, or had I had the right role models nga balina shows bweziti when I was in a position where I could have done things better, I would have been so happy. But right now, even us doing a show like this, it's like tetuli jikola lwa kiboozi, but our goal is to see that tulina abaana abamu betubuusa oba betuwabula. Yeah, to have a chance that we never had. Because at the end of the day, beera omukazi, yes, omukazi alina okuweebwa, naye omukazi alina ate abeera powerful nnyo, abeera mubanda nnyo, buli musajja abaamutya. Okitegedde? Nze kyova nze leka mbabuulire, sijja balimba nze abasajja banjagala, reason being they know I'm a hardworking woman. No man doesn't want to be with a hardworking woman. Gwamanyi nti they don't have to do too much. Kubanga mukijjukire nti bana abasajja nabo balaba abantu. Bana abasajja nabo baba abantu. Nti sigamba nti mbawolereza because of course I am a woman. And I believe in the gender roles and how they're supposed to be. Yes, a man is supposed to be a provider, but then it doesn't mean that he's supposed to be 100% your provider. You're not his child. Yeah. You know his child. He's obligated to provide to a certain extent, but not fully. Come on. I know. So I feel like it's selfish of any woman to expect a man to fully cater for every bill and your every necessity. Oh, you see kitaawo. Oyina mwana mwa muntu emyaka mujekana bwe wali tonnamusanga wali oliving otya. How are you moving with your life? Oyagala kugulira Range Rover kitaawo talina wadde ka primo kaavuga. Okay. Mama ino gana obumotoka obutono. Kapaso. Kapaso sikavuga wakili okalekayo mu bond. Bambi abana bena. So girls have to work so hard, teach yourself like you're not supposed to depend on anyone. Oyina kubeeranga gwe stand for yourself before anyone stands with you. Startinga naawe okutandika okweyigiriza nti kati wemba sikoze bwenti ono gali n'atansanga kweno level. Kijja kuba kya tabu nnyo. Bajja kumpisamu amaaso, bajja kundaba bwe bati mwetunda. Omanyi lwaki okwetunda kw'ennaku zino kwa njawulo. Beetunda tebamanyi nga actually bamanyi.
badengenda bakwatibwamu ekisa naye bamanyi because baba beefula mbu nze nfunye gayi wange naye gayi oyo gwofunye omufunye lwa nsonga ekyo providing for everything. Okitegeera that means olitunda your body to get what you don't have. Bakuwe obunafu bwe butasobola kutuusa because you're too lazy to go and look for a job, to ask for a job from your friends. Ask Robin company abantu abenjawulo bobeera nabo waliwo akantu kati newe kali kensobola ofunawo nenkola. Okitegeera you're too lazy for that, so oyina okubeerawo nga bajja gayi najja wayagalira oba oyina amaanyi oba toyina asabula left, right, center. Because you want your rent to be paid next month. Infection, omai kupejia senga. Sengani. Senga sidi ku Snapchat. Neba naye senga. Infection zo, omusajja gwa musize infection. Bali abo balwanira bayombera infection bebuuza. Oli gundi eweka buusu tumuli ko bameka. This is where you've come to. Ebyo bintu ebito oba toyagala okufuna infections okukoowa and your body omubiri gwo gugenda koowa manga basinga tebanazaala embuto muzijja mukumukumu muli babita batya family planning. Robin, how do you go for a family planning nga toli mufumbo toyinaayo kaana yadde n'akamu ku nsi like ng'oli mwana wa bwala oli muto, you're 20, you're 28, 22, 23 bali ku family planning. Ati bamwe balwalira zi infection kubanga tebagala ku strapping up. Tebagala ku strapping up morning after pills nezifuka morning after pills. By the way, those pills they're not even good for you. Really even when you go to the hospital to ask any pharmacist bakugamba soko oji taking like today, take like 3 months nga tonadda mu jimira. Okitegeera sinungi n'akamu ogenda jimira tudde you meet tomorrow another person what because you're meeting different people. Sexual network eri Kampala. What makes you meet different people is because you don't want to work. Go work. Abantu bagenda gamba tuwakingewa bawakingewa be innovative fe tuwakingawa fe tweyiya no ekintu kino kya just be innovative kozesa obwongo bwo naye era batugamba gino emirimu gye bakola mbuje emirimu gyabwe egy'obwongo bakoma awo gwe nti gino gye bakola gyegyebyo omulimu gw'obwongo gwegwo gwabwe. Ate Robin nandigambe muno those people are lazy. Omanyi lwaki? At some point they are not lazy, they just chose that. Kubanga nze nganze nze sikisobola because ate nze ndi lazy for that. Nze nange ndaba kikoya situka kola makeup weerongose naaba genda ku Sheraton tuula ate no obere ku simu olugwe lwange luliwa amala agende ku Sheraton taina kyagenze kola agenze kwetega n'atuula eventually wajja kujja omuntu agenda okubeera interested mu looks zo ayogere naawe that night mugende and all that stuff akuwadde zaakuwadde then the next day you're going to do the same thing. Okitegeera ogenda kwerongosa onaabe wetuninge ku ssaawa at a particular time babeera n'obudde bwabwe bafulumiramu ye tuninga afuluma agende. Ate nze ndabanga ekyo kyekizibu ennyo n'okwambala makeup kumbonyabonya olaba leero mbadde nina ogenda kamera naye ngambye kantekeko ka ras oils kange nkyana ne bushyananyi kubanga baddange balina okukola a lot of things. Move to a place where you're going to get the wig abasinga bazipangisa tebabeera nazo agende ku makeup artist avuddeyo. That's too much job. Abamu bagenda tubuuza kati tugowingewa solution kije mutuwa ya kunoonya ekyokola innovation. Ate n'ekirala olaba internet eno yatujjira abaana bagirina smartphone bazirina balina 15 naye tebamanyi zikolerako ssente. Ssente ziri kuno zitudde naye olw'okuba omwana omugamba bugambi genda ku Google onoonyerezeeko something to do with kati nze nkola mu bya traveling niyo omwana agenda n'akukubira nga tamanyi nti nno Canada teri mu Europe ye n'akugamba ayagala agenda mu European country n'omubuuza which one Canada. Otegedde but we have these phones to know so it's like the reason why kyatulemesezza mu bwavu is because ne resources zennyini zetulina tetumanyi zikozesa. Okitegedde baana bangi nnyo abato bali ku TikTok okwo ba creating content
One of my brother's friends lost her job lockdown. Naye mulenzi of course. Kati we are losing his job. Neba mu offering omulimu gw'okukolera online. Naye nga gwa mu boutique. Naye nga alina okufuna bamusindikira the whole staff on the phone. Na postinga, na replying ba clients, na receiving calls zaabwe on like online. Nga nere number gye balina okubako ba clients ya running. Alina okureceiving amasimu gaabwe buli kimu through the phone. Naye nga bakola online nga mu butuufu ako wange yafulumye n'agenda mu dduuka oba n'agenda mu town okuyiriba because it's mental. It's being mental on work. phone and handling everything on phone is not easy. It's also a full-time job. Nga beera okunenga afuna sente ze. It's mental work. So you can do something on a phone. Exactly. Ate n'ekirala. Bingi nnyo. No, n'ekirala abawala nabo beeyigiriza ebintu ebirala bisobola obbawa ideas nga ebintu by'okutandika. Gino emirimu gy'engalo egy'okukola ebintu. Kati recently I got with a few ladies here in my community and we started an oil company. So, because me, if you're a woman out there and you are looking for maybe an idea of what can I start at a cheaply, or what business can I start, you can definitely reach out one of us. Because me, I feel like we're doing this show not only to bash what's going on, we are observing what's going on, but then also we have to come up with some solutions for our viewers. Oshegera mwegiriza ebintu nga like emirimu gy'engalo, like hand skills. Oshegedde, there's a lot of jobs. Like if you teach yourself some hand skills, kati nina abawala bemanyi abayiga okukola crochet. They make crochet outfits, they make crochet bags. Those are unique things that you can even sell. Bw'oba tosobodde bikola, just beera muyaayi okubeera already by'okola bya kiyaayi. Beera muyaayi. How? I have my friend. Sigenda mwogera. Ate gwe omumanyi nja mukugamba off camera yali yeyerusa kati ebizigo byali akozesa okweyusa ina gye yali abijjeeyo ku mabirizi kati nga waaba abikozesa of course nga alaba results za kabi bikola bungi abitrustinga kati n'atandika okupostinga ng'alaga abantu naye alina ebizigo ebyerusa ebikola kati nga yagenda n'agenda eri jjajja ebibye n'ajja n'abiteekako bu brand obulala okitegere kozi olina abantu bangi mu sakozi zammwe nga beeyerusa era nina abayimbi abaali bamusupporting nga bakimanyi ebizigo by'oyo omwana ngendako mikeza no nga njogedde erinnya by mistake nga bakimanyi ebizigo by'oyo omwana bikola so nicely ate nga ye yakozesa buwongo n'agamumanyi kati nga genda abijja ku this price nga bali abalaga abasuubulako najja n'abiteeka ewaka oli bw'ayagala ekizigo ng'ateekako akyusa kagundi ababanda gye bali mu tawuni ababikola nojja n'okyusa kapapula n'oteekako ebintu byo abantu ne bakusupportinga ate of course babikola so they won't fail to support you. Yeah, for recently twatandika company yaffe ya oils just n'abakyala my neighbors there because I was with them nengamba naye what can we do as tandika oils ne herbs kati herbs you can find them anywhere, we don't have to buy them. We source them, we make them, we sell these herbs. People into healthy healing. Ideas nyingi nyo out there. It's all about sitting down. No way to chiwobudde lowooza ne Robin okay bw'oba ofailings omutwe nga togusobodde kuwabuuza Robin nina essimu yange nina kino ne kino kyendowoolezaako kutandika naye ntandise bati what can I do with my phone make a use out of your phone make anything around you like buuza ku your friends different friends babuuze kati nkoze ntya kuba toyagala kuhayaringa bintu bya kubeera employed. Exactly. Kubanga era emirimu tegiriyo. Emirimu kale gyegiri bw'oba onoonyeza nnyo naye ng'ate giba gibuze. You innovate and you do something. Nze abasobola okwagala okunoonyaako kamba namba yange musobola okunoonya either on all my social media pages Robin Kisti, Baby Kisti, wona wonsanga gwe jjawo mu DMs nga Robin nakulabye ku celebrity track extra naye nawulidde nga byoyogerako binkwatako. Enamba yange eri 0751260033 yeyo gye nnina ku WhatsApp 751260033 because I mean tuliwo kuyamba gwanga kuyamba the new generation kati ffe bamaama b'eggwanga ennaku zino tuliwo kuwabula baggalo yeffe bamaama abato boy child namwe we're here for you namwe tujja bawabula mu here and there we're not going to socialize
tetusobola because this whole thing egatta buli omu. At the end of the day woba omulenzi tanyigiriza muwala, omuwala ali mu kunyigiriza omulenzi. So bonna mwene tugenda beera nga tuketaringa for you. Make sure you always tune in. Buli week tujja kuba tubawaayo ka episode. True, yeah. But this is our first one. We hope you guys enjoyed it. Katusubire ntuno mwina kye mufunyeemu. Bambi ba liking, ba sharing. Let's go, comment and subscribe to our YouTube channel Celebrity Track Extra. Ate mulage n'abantu abalala benjawulo. Ate waba oyagala kubeera part of this whole thing agogamba nti nandize nembeerawo kaawo, or I can even share my story with you guys. Osobola writing it down ku Robin Kiss pages oba ku zange Gifty Chloe everywhere Gifty Chloe 4 oba ku Celebrity Track. Gwe bwogendayo lekawo comment ogambe how can I guys meet you? How can I be part of that conversation? Oba I have a story to share with you to tell to the world. Omuntu omu aleme okubeera bwati nafuna guy na tweetinga this way. So I wouldn't want a girl to meet that same guy. Right. So not that story. Yeah, like real life stories. Just kubusa abantu. Yeah, but thank you guys for watching. My name is Robin Kisti. You can also find me before on you even Kisti sign out, TV. I want to ask you something. Have you had a saddest moment with a guy that you're never gonna forget? The saddest moment I had with a guy. Well, the saddest moment was when I got punched by a guy. Something I had never ever thought would happen to me, because I tried my hardest to not push guys to be abusive towards me. Well, disrespectful, but doesn't mean he had the right to touch me. I know, right? Yeah, sure. But I was really shocked. It shocked me so much, and I thought that's something that would never happen to me. But then it did. Basically, triggering, because he was not the abusive type, because we were together for some time, and he was not the abusive type, but it's just in the heat of the moment, we were both drinking. We were a bit tipsy, and what I said was very triggering. We ended up fighting, and he punched me or whatever. But I forgave him for that, but that's something that it was really scary for someone who I thought loved me to turn around and want to punch me in the face. So. Sorry, that is so bad. Wow. Yeah. So sorry though. But it's all good. We learned from it, and we also learned that never really provoke a man, because they're stronger than you and they can kill you. You guys, the so good. I know women not single but anyway, I'm always soft around men. Yeah. I don't know, yeah. And when it happened to me, I said numbers and you go Kodashi. Anyways, guys, we sign out. Thank you for watching the show. You can catch me on Kisti TV. Yes, and also right here on Celebrity Track Extra. Until next time. Guys, thank you so much for watching Celebrity Track Extra with me, Gifty Chloe, and of course, Lobens. Together, every time you see us, it's a different story, and it's a real life story. So, to me, tell a friend to always tune in. Celebrity Track. We love you.